Alright, olutalo lw'ebigambo wakati wa munnamawulire wa CNN ate nga munnansi wa ggwanga lya Kenya Larry Madowo ne Chief of Defence Forces ow'eggwanga lya Uganda oba ow'amagye ga UPDF Muhoozi lulabika si lwakuggwa. Okuva Larry Madowo we yatandika okupikinga interest mu tweets ezikolebwa Muhoozi ku mukutu gwa X abadde nga afuba nnyo okulaba ng'ensi oba abantu abalala abatamanyi bigenda mu ggwanga bamanya akulembera oba adumira amagye g'eggwanga Uganda byateeka ku mitimbagano abasinga bye batuwala nga threats to the national security. It is not the first time Muhoozi okola tweets ez'enjawulo wabula azenga azikola over and over and over and over. Now, Larry Madowo avuddeyo era ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo posting ategeeza nti oluvannyuma lw'okwexposinga Muhoozi ebbanga lino yamaze n'amublockinga. Now, I don't know oba bloke n'ekibuloka kino kyabadde kyakukugira Larry Madowo butalaba Muhoozi bya postinga. I don't know. If it is the case, bano bannamawulire tobasobolirako ddala. Basobola okubeera nga balaba kye baagala olaba anytime kasitoba ng'okitadde mu public domain. Yataleyo tweet n'agamba nti Muhoozi used to follow me. Now he's blocked me. I wonder why. Abadde nga amufollowinga. Naye we yatandise okwogera ebyo ebibadde bimulabisa omukulu yamublockinze. Azenga akola different tweets era gwe ssebo banyabo atulaba ng'olowooza nti omusajja yabadde apoye yazzeemu n'akola tweets ez'enjawulo. Olunaku olw'ejjo nga tukyali mu kwebuuza muwendo gw'abantu ki ogwakafa bassebo ne bannyabo Muhoozi avuddeyo n'ategeeza eggwanga. In broad daylight n'akonfessinga n'agamba ensi nti so far amagye ga UPDF gakulembera gakatta aba NUP 30. Eyo tweet Muhoozi gye yakoze. Kati these are some of the tweets Larry Madowo zatasobola kuleka. Now wogenda ku tweet eyo gye yakoze bantu bangi nnyo ababadde concern because you cannot wake up omuntu akulembera amagye g'eggwanga n'okola such a tweet. Era wogenda mu comments bantu bangi beebuuza what's wrong with this man. Now the first person yagambye nti maybe Muhoozi ain't the one running this account. Omulala n'amugamba celebrating death is not bravery, it is moral poverty. When a man cheers bloodshed, he exposes a mind too shallow for leadership and a character too small for history. We know this type well. Loud like an empty tin, chest out brain which is switched off. Real leaders reduce fire. They don't dance in the flames. And if wisdom burns calories, this celebration shows none were lost, just excess ego setting where sense should be. Now, ekisinza okuneewunyisa omukulu omulala gwe baawa owa minisita Barambarugahale, minisita w'abavubuka ng'abantu abasinga okuttibwa mu njege eno bavubuka, yavuddeyo n'agamba afande like in any nation security is of paramount importance. Political actions that could lead to unreset or threaten the stability of the country must be addressed with a fire hand. This man, Dr. Afeniz, namugama celebrating death like a village drunk, celebrating free change, loud, tasteless, and completely empty of wisdom. Power without sense is a dangerous joke. Ng'ovudde kweyo tweet Muhoozi gye yakoze nkulaga ensonga lwaki Larry Madowo tasobola kwesonyiwa Muhoozi because ye munnamawulire gano gaba mawulire
yavudde era n'aconfessinga to the world n'ategeeza eggwanga ku mukutu gwe n'agamba nti we have arrested over 2,000 hooligans that Kabobi thought he would use. Bakasiba abantu 2,000. Abantu 2,000. Bino biri confessed by the Chief of Defense Forces, Muhoozi Kainerugaba. Yabyogera. Munnamawulire wa CNN Lalo Madowo ye yagambye nti gwe ngenda kukupatana emisana n'ekiro. Buli ky'onookola nga kiri substandard ngenda kukwogerako. Ngenda kukwogerako ekisinga okwewuunyisa. Yavaayo n'adelitinga tweets ezasooka. Now azzeemu okukola endala. Wabula Lalo Madowo naye anaatera omuddamu newankubadde nga yamublokinze. Wabula agenda kubanga amuddamu ebbanga lyonna from now. The last time Lalo Madowo era yavaayo n'akola tweet ku mukutu gwe gwa X. N'agamba nti Muhoozi deleted these tweets threatening to kill Bobi Wine but kept them for him. You can't erase something from the internet. Era yavaayo n'ateekayo ne tweet eno ng'alaga Ugandan soldiers beat up a young man and forced them to remove the Uganda flag from the pole. The flag has been a symbol of support for Bobi Wine and of resistance to President Museveni. His erratic son, Amwita erratic son, Muhoozi Kainerugaba, is the country's military chief. So, I don't think at any point Lalo Madowo is yet to give up on Muhoozi Kainerugaba. So many people benjo kuita abawagizi ba Muhoozi batandise osindikira Lalo Madowo threatening messages. Naye okuba batandikidde omusindikira threatening messages ate kiraga nti tali ready kupowa nsonga gy'aliko. Almost buli lunaku afuba nnyo okulaba nga ajjukiza abantu nti ninayo akalimu kange ke napatana. So tatuleka kuweera tuba tuli awo nga tuteredde nti omukulu akoze bwati ne bwati. This gentleman Lalo Madowo alinganga eyeewa omulimu okukola kyakola. Alinganga gwe basasula because attention gyatadde ku Uganda agamba wano wakyaliwo eggulire. Agamba wano wakyaliwo omulimu gwe tulina okuggusa. Different media houses nazo za picking interest ku stories eziri e Uganda. I strongly believe purposely, partly because of this man Lalo Madowo. Tewali mukutu njiddamu. Tewali mukutu ku international gutaripotinze ku nsonga z'eggwanga Uganda. Naye nga remember byonna gye byatandikira olunaku Lalo Madowo lwe yajja e Uganda n'akola interview ne Bobi Wine. Bassebo ne bannyabo awo ebyatandikira. Era nkugamba ebigambo bino, expect something big that is going to finalize everything from this gentleman Lalo Madowo ng'ayogera ku Muhoozi Kainerugaba because kyemmanyi alabika ebbanga lino lyonna lyamaze ng'atwitinga abadde amusomako. Remember Madowo is a Kenyan. Era Bannakenya bafunako an altercation with Uganda because of the statements that were made by Muhoozi Kainerugaba. So kyoba manyi kiri kimu ali mumusomako ayinza n'omuwandiikamu akatabo. The last I knew Muhoozi blocked Lalo Madowo. Tambuza video gwatulaba ku mukutu. Wabula nkutegeeza about Jolo quality properties bakakensa mu byamataka. Bakutegeeza nti at only 1.5 million osobola okufuna ettaka. Call that number omukyalo oyo munnyonnyole agenda kubanga akubuulira ebisingawo ku nsonga z'ettaka. Thank you so much. Verse Strange 256. Make sure you subscribe, tapping a notification bell, share the video ate tubeere nga tukwatagana later on.